Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Yes, mulungi yatulaba abali ku Lugonvu Show. Njagala kubebaza mwena abatulaba abatuwuliriza. Abantu bangi babadde bagamba kituufu bw'ofuna idea ya Kalitunsi n'omutegeera n'omanya nti okumufuna mugiba myaka esatu okutandika okunogamu akasenteko bw'ofuna idea ya Kalitunsi ekola. Bangi badde bagamba mwami Lugonvu njagala okusimba Kalitunsi naye ettaka nga lya bbeeyi saagala musimba wala n'ekibuga. Tulina paati gye twafunye Katende wennyini still twabadde ne estate yaffe Katende. In fact plot zaaweddewo ezo ne tufuna faasi endala ng'esobola okgendako ekibira eri abo abaagala okudiringira mu kulima Kalitunsi naddala abaagala okulunda naye okusinga Kalitunsi ajja kukola nnyo wantu wakolera akatale weekali ng'onayafuna mu Kalitunsi tolima Kalitunsi wakugulako buduli buno miti gyakusereka wadde nga naye akola naye osobola omuterekamu emyaka gye 3-4 aba atandise okukola obuduli obusalwamu buliti ezo bagulira mu ka motoka ka elfu kana akatono ka kanta buli kamotoka kali wakati w'emitwalo 3 n'emitwalo 38 gwe tokwatako wadde nti mafuta bakalona ku kibira kyo. Kitegeeza nti bw'osimba emiti gyo eka y'emiti emu egenda kugiramu obumotoka obusoba mu 5-10 evamu nga bumeka. Kitegeeza nti bw'osimba eka ye y'emiti egenda kuvaamu obumotoka obusoba mu 10. Bw'evaamu obumotoka obusoba mu 10 nga buli kamotoka kasitunze obukadde emitwalo 38 kitegeeza nti buli lutema muyiikemu eyinamu obukadde 3 n'emitwalo 8 muyiikemu buli lutema ate kyekitono ng'osimbye emiti gyo bulungi. So abali interested waliwo aga nti sirina kasente kazito nnyo ewantu wano tuli Katende bayitawo Luvumbula Katende kilomita eringa emu okuva ku Entebbe ku Mpigi Busega Express Highway gye bali mu kuzimba. Osobola okuba nga oneekwata buga nti tujja tandikira kubanga 5 ku 10 tewandikisimbyemu Kalitunsi tolina nnyo miti gy'ogenda kusimbamu naye at least half acre osobola otandikirako n'omanya nti olina half acre oba olina acre oba olina acre zo 2 n'omanya nti buli lukungula gwalina acre 2 ekitono osobola okugyamu obukadde 7 ng'otemye emiti gino egy'obubuliti batwala buduli ne batika ne batwala ne basala gwe sente zo bazikuweera ku kibira oteekawo buteesi mwanawo n'abala emmotoka nti batutemmeka ezo zaabaze zisente ze bakusasula abasala abeetika emmotoka biba byabwe gwobeerawo bubeezi ng'olinda kasenteko. So ewantu wano wayinza okukolera kubanga kumpi n'ekkubo tebasobola kwekaanyaawo ne bagamba nti wala wanene osobola okutandika ne half acre egenda kuba ya bukadde 15 n'ekyapa kyako. Half acre ebeeramu poloti za 5 ku 14. Oyajja kubuuza nti half acre ebeera etya? Ebeeramu poloti za 5 ku 14. Kitegeeza nti bw'ogula acre ebeeramu poloti za 5 ku 10 kyenkana 8. Kitegeera bwe kityo bwe kiri naye nga n'ekyapa ayagala acre bukadde 30 n'ekyapa kyako, ayagala half acre bukadde 15 n'ekyapa kyako. Baneiba gye bali walungi lwakuba nti ntunuulidde nnyo atunuulira okulima at first. Abaliwo gye bali ba neighbors abatandise okuzimba naye osobola okugira ng'oinvestinzemu ssente zo mu myaka mitono ate n'oddamu n'otundawo express ng'ewedde tewajja kuba kyekimu. N'olwekyo kyekyo tujja okuba nga tutunuulira. Waggulu wali woolaba njagala kusikirawo eyo ye Mpigi Busega Express eyita waggulu awo amayumba ago goolaba era yejja wano woolengera bali mu kuyoola ettaka
bwe bali mu kusala olusozi yeebulungulira awo mu maaso awo weyeebulungulira n'egenda ate n'egwa ebujuuko ekkubo ligenda ne ligwa ebujuuko ku Mityana Road ate ne likuzzaayo ne likusuula e Katende ku Masaka Road naye nga yo express ate eyita mu makkati egwe Mpigi n'ekuzzaayo e Busega. N'olwekyo bw'ogamba nti nze ndi mwetegefu nandifunyeyo tetugenda tunda 5 ku 10 ewantu wano, tugenda kutunda half acre. Osobola nti kanfune half acre yange nsimbemu emiti gyange emiti nga 5 kubanga half acre gibalira emiti 5 bw'oba ogifuutise emiti 6 eka gibalira emiti 10 ne bw'ogamba nti buli muti kale otunze gwe toyagala byakwemenya buli muti otunze mutwalo nga gukuze kitegeeza nti emiti 10 bwe bukadde 10 bw'ogutunda 15,000 emiti 10 bwe bukadde 5 kyekiri kyennaga nti mu eka ekitono ennyo ogenda kujjamu obukadde 5 naye ng'egyotunze 15,000 gyegyo egy'okusereka myaka 2-3 oba otunze emiti gyo n'ojjamu ssente zo. Ate ekyenjawulo ekiri ku Kalitunsi ekitali ku miti mirala nti Kalitunsi ye kyalina bw'otema addamu n'aluka ate alose takulira ku sipiidi yemu. Era njagala okulaga ye business in fact eriwo giri gy'olengera kibira wano wonna we tuli wabaddewo kibira in fact baagitutte kati nga oba oyina okuzzaamu ne woolengera wano wonna kyabadde kibira kati kino kyasigaddewo paati eyo yasigaddewo ne tugaa nti eyo kegiri esigala tugyetaaga eyo nayo paati ya kibira Kalitunsi. Omuti gwa Kalitunsi gumu osobola okusimbisa South Africa ku lwaliro y'omu ku biti egiri ku katale. South Africa omuti gumu gugula akati wa siringi 7 ne siringi 8 w'oguguze. Kitegeeza nti emiti 10 ke kanaana, emiti 10 gye mitwalo 8, emiti 10 gye mitwalo 8. Manya nti okutte kakadde omwana agenda kusimiramu ebinnya oba kamu kitundu agenda kusimiramu ebinnya akusimbira emiti egyo obeere nga otaddemu kakadde kamu n'ekitundu naye kitegeeza nti akakadde akamu n'ekitundu k'otaddemu togenda kufunamu kamu kitundu nti otandise n'akakadde kamu n'ekitundu ettaka nga weeriri oliguze ettaka lyo ate ne bw'onajjawo osobola oga nti kakati maliriza nditunze oba noga nti kati maliriza njagala kukolerawo bintu byange kuzimbawo kusaawo ate faamu ndala. Abamu ku ettaka lino okuligula lyalimu akayumba kano era olyagula paati eyo tuteesa kubanga oba olina w'otandikira nnyumba ya rooms 3 maaso erina rooms 2 ne side eno erina room emu omulyango nga bw'ogulengera tuteesa. Naye kyembadde gamba nti bw'ogula eka ogenda kusaamu akakadde kamu oba akakadde kamu n'ekitundu ku mitwalo 2 oba 3 oba 4 osobola okufuna omwana akusimira ebinnya bya Kalitunsi ekinene nnyo nti ne bwe tukwata abaana tubaga nti twagala ebinnya 100 buli kinnya asobola kisimira ekinene emitwalo 5 siringi 5 ekinene ekya Kalitunsi kubanga Kalitunsi tekiri nga kitooke. Nomanya nti oguze emiti gyo 10 otaddemu Kalitunsi wo awa half acre kitegeeza nti togenda kuba ng'oli half acre kigenda kwetaagisa emiti 5 oba 6. Emiti 5 nga buli muti oguguze siringi 8 gye mitwalo 40. Emitwalo 40 ogenda kusima ebinnya 5 buli kinnya bwe tukibalira siringi 5 ekinene buli kinnya kibalire 5 ebinnya 10 ze 15,000 ebinnya 10 gye mitwalo 5 ebinnya 10 gye mitwalo 5 ekitegeeza nti ebinnya 5 gye mitwalo 25 ogenda kukwata emitwalo 4 tubale rafula 5 egya Kalitunsi ogateeka emitwalo 25 oba 3 gye mitwalo 8. Emitwalo 8 gy'ogenda okussa mu kusimba Kalitunsi naye nga tukibaze nti buli muti gw'ogutunda siringi mutwalo gumu emiti 5 bwe bukadde 5. Bw'ogamba nti sijja kulinda kantundire wano nga gukyali gwa kusereka buli muti bw'ogutunda siringi 5,000 kubanga we guviira ku kibira 5,000 ku kakaaga 5 kakaaga bajja baginoonya najja nga tamalaga nti ekyo ekibira kyani nti alina ssente mpa bwezi tewali na byakubala gwe ekibira ky'oba okimanyi kitudde ku eka mulimu emiti gyange 5 naye ekyenjawulo ekiri ku Kalitunsi bw'omala okusimba emiti 5 mu kibira kya Kalitunsi nomanya nti ogisimbye okujja okugitema ogenda funa obukadde 2 n'ekitundu bw'oba ogitunze 15,000 bw'oba ogitunze mutwalo bwe bukadde 5 naye jjukira nti buli muti gw'otemye tokkirizanga mashiini mu kibira kyo okujjako ng'okisaanyaawo
tokkirizanga mashini mu kibira kyo kubanga bw'osazisa mashini emiti tegitera kuloka. Bagambe nti muleete embazzi oba jjambiya. We batemye omuti gumu gwe wasimba waloka emiti 3. Ekyo simanyi oba mukimanyi. Kitegeeza nti abantu wasimba emiti 1,000 oluddamu okutema ogenda kutema emiti 3,000 ku miti 2,500 kubanga ekikolo kimu kiddako emiti 2 emiti 3. Bw'oli wadde mbogamba nti gyonna mirungi kanjireke oba ogamba nti kanjitalize. Abamanyi ebibira mukimanyi nti wootemye omuti tozzaawo omuti gumu waddawo emiti 2 emiti 3. Kitegeeza nti yakungudde obukadde 5 mu lukungula luli ogenda kungula obukadde 10 ku bukadde 15 mu lukungula oluddako ogenda tandika kutambula bwotyo. Kalitunsi kye kintu ekitali nga payini nti payini omutemi olwo agenze ddamu osimbe. Kalitunsi otema n'otunda n'oddamu n'otema n'otunda n'oddamu n'otema. Bw'owasimba kalitunsi mu bbanga lya myaka nga 2, 3, 4, 5, 6, 7 kitegeeza oba osobola okukolerawo buli ky'oyagala. Kyekyenjawulo ekiriwo n'olwekyo nti ng'okyabuuza nti nsobola kuteeka bizinesi yange nsobola kussa ssente zange nsobola zissa mu ki, tusobola okutunuulira ekintu kino n'omanya nti olina omuntu kubanga walungi waddawo amazzi weegali si ku lwazi si ku lunnyo amazzi weegali ngeri y'akasenyi ate kalitunsi ayagala nnyo ewantu awo nti n'osimbawo emiti gyo nga bano bw'obalaba biri byonna by'olengera waggulu bibira bya kalitunsi nga bw'obalengera gwe n'osimbawo n'omanya nti osimbyewo emiti gyo 1,000 oba oguze yiika 2 osimbyewo emiti gyo 2,000 bw'osimba emiti gyo 2,000 nga buli muti ogutunze siringi mutwalo bwe bukadde 20 bwe twakibaze obukadde 20 bw'oba otunze 5,500 nga gwe weesedde era ng'olidde eggi ne weesubye omuwula bwe bukadde 10 mu yiika 2 z'ogenda okungulanga. Bw'oddamu okutema ekibira kino kigenda kuddiza emiti ekibaddemu emiti 10,000 kigenda kuddiza emiti 2,500 ekibaddemu emiti 2,000 kigenda kuddiza emiti 5,000. Kitegeeza nti bw'osimba ku eka namba ofuna emiti 10,000 bw'ofuna emiti 10,000 nga bwe nkigambye buli muti ogenda kugutunda 1,000 buli muti bw'ogutunda 1,000 emiti 10,000 kitegeeza nti bwe bukadde 10. Bw'oba ng'otadde ku half acre nga gwe half acre gy'osazeewo okusimbako kugendako emiti 5 oba emiti 6 si kirungi kwagala kufuna nnyo n'ofuutiika ekibira kyo kubanga kijja kutuuka ng'onoonya bwe kigaziira nga tolabawo. Nagambye nti bw'otema ekibira kya kalitunsi tokkirizaamu mashini kuleetamu mafuta gaayo, baleete embazzi baleete jambiya. Wootemye omuti ogumu wagenda kubala emiti 3 okuloka emiti 3 oba 4 gw'oli wadde mboga nti kansigazeeko 2 oba ogamba nti kantwale emiti 3 kyekyenjawulo ekiri ku kibira. Bwana Yusufu mbadde wano nga ndi n'abantu bange baludde nga batusaba nga bagamba tusobola kufunawo ettaka. Mbadde mbaga nti tewali tosobola geraageranya mulimi wa mmwanyi ku mulimi wa kalitunsi. Omulimi w'emmwanyi alina sizoni, kalitunsi talina sizoni. Emmwanyi ewoowa kalitunsi tawoowa. Emmwanyi ogikungula emmwanyi ogikuuma naye kizibu nnyo okusanga omuntu nga yayingidde mu kibira kyo nti atema muti. Emmwanyi ewoowa emmwanyi olina ogifuuyira kalitunsi kasita omusimba oba omaze era kusaayiramu ng'agenda mu maaso. Njagala abantu bange abaludde nga basaba bagamba tusobola kusimbawo kalitunsi kubanga abamu bakimanyi. Nze sikkiririza muntu okugamba nti ngenda kuguza ettaka nkusimbira ekibira bwe mmala okukusimbira ate buli lw'otunda nedda. Njagala nkulage butya bw'osobola okukikola. South Africa yaliko ku lwaleero. Omuti gwa South Africa gukulira emyaka 3 ekinene gwe bbeeyi. Kwata siringi 8 ogule buli muti gwa South Africa. Bw'ogula omuti gwa South Africa ku siringi 8 emiti 10 gye mitwalo 8 emiti 10 gye gigenda mu eka. Funa omwana buli kinya akisimira ekinene siringi mmeka 5 ebinnya 10 gye mitwalo 5. Bw'ofuna abaana 4 kitegeeza nti bagenda kusima ebinnya ebyo mu bbanga lya nnaku ezi oba wiiki bagenda kuba bamaze okusimba. Tumaze okusenderawo ajja ateekamu buteesi miti gye. Kitegeeza nti ogenda kukwata emitwalo 8 gatako emitwalo 5 egy'abasimi asima ku siringi 5 atusimira atusimbire ne tusimbira. Tetwagala kutuba tukuwa ekinnya
okisima n'oteekamu n'emiti. Kitegeeza nti osaasaanyizza akakadde kamu n'emitwalo 3. Naye tukkirize okabalekamu kitundu. Just in case. Bw'okabalakamu kitundu z'otadde mu eka. Eka mu myaka 3 nga eka ogiguza obukadde 3. N'oteekamu emiti gyo gy'akakadde kamu n'ekitundu. Kitegeeza nti bw'oba oguze half eka ku bukadde 15 ey'ekyapa eri ekatende. Kilomita emu okuva ku express mu town council kiringa ente empigi. Kitegeeza nti bw'obala eka emu n'ekitundu eri twagibalira akakadde kamu n'ekitundu rafule. Eno gibalire nti egenda kulyako 75. 75 oba 8. Zongere bukadde 15 bwa half acre. Bw'ozongera ku bukadde 15 bwa half acre kitegeeza nti bwe bukadde 15 n'emitwalo 8 z'osize mu myaka 3. Emiti 500 nga buli muti ogutunze mutwalo bagenda kuwa siringisi obukadde 5. Ekyo simanyi ffe tubalidde ku bbeeyi eriwo kati. Kubanga egyo emiti gye twogerako kati egy'omutwalo ya nnimiro. Ate ogwo omutwalo gw'oyogerako y'ono ordinary so si South Africa. Oyo ordinary. Ate nze mbadde simanyi South Africa bamubala batya. South Africa limu 3. Buli muti. Akulira mu bbanga ky'okumulyako 3. Kisinziira waali kuba yakimuka nnyo. Kati bw'aba wano. Kati bw'aba nga wano muwe emyaka gye 2.5. Emyaka 2.5. Kati nze kamubale nti nfunye bandondola bagenda kumpa 2. Oba 2.5. Emiti 1000 bwe bukadde 25. Ekitegeeza obwedda neeseera butamanya. Nagambye wantu wali bwana Yusufu temuteekawo ejjinja lyonna. Mundekerewo Kalitunsi wange mbeegayiridde. Mukomaawo eri wange. Yes, eri wange temuteekayo kintu kyonna. Awo temuteekayo wange. Nze muntu abagamba njagala nnyo okuwa ekintu nga nange mmaze kirabamu valiyo. Nasimba Kalitunsi eruweera emyaka 3 emabega. Naye amasimu genfuna ku lwaleero bampa mmeka kubanga Kalitunsi talinga mwanyi nti abazinoga bazibbye endebe. Kalitunsi emiti gyo nasimba kibira kyayiika gye emiti gyange 1000. Mpa obukadde bwange 25. Nze ntunda lufaaya ngende bw'amala okutema najjamu byayagadde nga giroka ettaka lyo lisigala nga giddamu nga giroka. Ogubadde nga mufunamu ogubadde ogumu guzaala 3. 3 oba 2. 2 gy'otunda mu miti gyennyini bayita emikomba. Emikomba gye gitya? Emikomba gye gino gye baseresa. Gy'olaba kati ennaku zino bagiseresa nnyo ennyumba. Ezo ezisereka ennyumba anti kati ennyumba baziseresa Kalitunsi. Emikomba kati yali yajoyita afkat. Eva kugona omutwalo. Kati paati yesigala waggulu awo. Okay. Ye afkat kati emikomba egyo bagigula. Aye na gino bagiseresa. Kati emikomba bagujjako baluka nakasigalira ddala wansi kibateetaaga. Ate zonku. Nazo zitunda lwazo. Bano bwabadde ogamba tulaba wabatugamba wano tuzibawe. Bazitunda. Ze buli bule bakati zitu zireba zinyingi. Tulabanga masanso niba kuno kubikula munda. Nku. Emiti eminene nga je. Naye ono eyatema yatwalako kyayagala ebisigadde n'aleka. Njagala bagamba amazima ewantu wano ekibira ekibaddewo kye twaggyeko ne kye twafunyeeko nategedde nti Kalitunsi talina bizinesi ndala gy'amanyi. Muffe bamufuna mpola naddala omulimi. Yes. Omukwata layini. Guli lengera gye guli. N'omulago guli eri. Kati ettaka yalizannya bulungi kujjamu kyali alina kujjamu. Oba si abakozi bamubalira bubi. Bo ne basimba kumaliriza. Naye nga tebasimbye kukolera mukama waabwe ssente. Basimba kumaliriza.
tosa kudya kumpe zubulamu ziri mu mita 6 okuva wano mu kinye kino okudda ku mukyoma tanti ziri mita 6 kati bako ate okiriye wansi era mita 6 kati nga kiba kinene kisimba batyo osimba we wano ogenda kuteekera abantu bange okutandikira ku half acre kitegeeza nti omuntu ayagala acre agata half acre meka omuntu omuntu aha bayagala acre ya fituddira 2 zikola decimal zaffe 10 nezikola acre kirungi nnyo ekintu kino ku bukadde 15 kubanga kibale kituwaddemu obuzimu kusembamu eri abasayita Kayino balisala nga lirimu akasonda ng'obuuza tunalikola tutya okugenda okuddira diagram ogitereeza otuuzeemu omuntu azimbemu ennyumba ng'eterere lubadde lufuusa njagala abagula half acre kubanga half acre yo teriiko ekyo nene otandikira eno nemaliriza n'ensonda yayo oli waddemba okuba ng'omwami ono n'ossaamu akayumba kakatonotono era n'agula wano tujja kuteesa awo waliwo omuntu ajja kwebuuza half acre atagimanyi ye poloti za 5 ku 10 nnya yenjogere nnya zennya ye half acre kyandibadde obulungi mugambe nti ze decimal za 5 so nga ate 5 ku 10 ziba decimals 11 n'obutundutundu 5 tewera 12 omuwereze 12 kati nga bano abamu babakoze wano kitegeeza 5 ku 10 eyiseemu katono kati kitegeeza nti bwebanga decimals 11 n'obutundu obugwamu 11 n'ekitundu poloti 2 ze 23 poloti 4 zaana mu 6 asigazaako poloti 4 n'obutundu obu ne decimals 6 decimals 6 ge makati ga 5 ku 10 bwe kityo ndowooza bwe kiri gye tugenda okutunda ku bukadde 15 n'ekyapa kyako kifunirako bukadde 15 n'ekyapa kyako bw'ona ayagala bakusimbira Kalitunsi tujja kufunira ttiimu oleeta buleesi muntu wo njagala nnyo oleeta omuntu nti muntu wamwe twamuwadde wano Kalitunsi wewe tugenda mumusimba era tukozesa sente zaffe sente zo oli wadde mboga nti nfunye ezigula kati Kalitunsi namugira luvannyuma okiraba ba neighbors gye bali abatandise okuzimba nenze ntunuulire tusooke tufune ekintu kino tufune we tusimbako ka Kalitunsi tulye ku sente etamenyeka etamenyeke namba y'essimu kweri ojja kubanga otwegattako lino lyekuba erituleeta okuva ku Mpigi Express liri wano nga bw'olengera emmotoka ziri gye ziri mu kkubo nerika buli omu 5 ku 10 ye n'ekkubo lyako 5 ku 10 ye n'ekkubo lyako era bwe lituuka wano nerika nga olaba oli aseetinga tuseetinga kutumalirize likkira paka wansi ku mwala ewange temukwatayo ku mwala so nga ate emabega waazo waliwo liri eritambulirayo kitegeeza nti bano abali wano wakati balina ekkubo waggulu n'ekkubo wansi abanaddako bali batunuddera ku ki bwana Sande mpa ku sente za Kalitunsi bangambye wayodde kidede bangambye wayodde kidede obadde osiiba muno nga gwosolooza ab'enku oba biro birikirayo wansi bakuli ate ligenda eri okusavinga 5 gali gogame tugenda okusalayo in fact diagram ene ekoze bulungi kati tumene ntule nakyo nkikolere ddala obenga okiina nga kituwa ekintu ekituufu sanguleko buno bwe badetaddeko obubadde busembayo wali obulibadde binyongerako tusala 5 decimals 5 wonderful bonoba otukkiriza tujje tugaseetingireyo ddala nago twagala omuntu nga tumuterawo nekkuba emmotoka weereetera wetwalira gundi mukama waffe atugambe buno tubalikubanagana nawe buno busumbuusa buno tukome ku ploti eyo eyenju eno wewano
kati okuva wano okudda wano bwe watu wano bonna wano watu tugenda sala 5-5 decimal 5-5 lwaki waliwo abantu baffe baklants baffe mu Balugongo abeetaaga okusimba Kalitunsi ate nga tetusobola omusimba wakiriko otandika ne decimal 5 yafuuka sente ajja kuzimanya nga bamugambye agwali mu decimal 5 n'ekyapa kyapa tejjukira ekyapa kya Mailland ate kiri Katende wano ate balampiki oli omukadde kibalaga ayiwe obala ayiwe ajja bugizinga ali ngali wano sente ya Kalitunsi eyina kyempomeramu otuulawo n'okwata akaana ko kati ezo mututte bumotoka bumeka muna nyuka nti naawe no nyuka nabo okitegeera gwe kwata bukwasi kitabo so kyekyo bw'omala okusolooza ez'ebiduli ng'osolooza ez'enku nakiri gye nagambye egisereka emikomba nazo gisolooza lwajo temukwata wantu wange awo eno mukole bye mukola wali mule awo naye ennyumba lwaki temugireka wange kamala giraba bwefaanana mala giraba bwefaanana nyinzo si mbi bweba mbi njireka nze eno ye miryango waayo banagimpamu akasente kakino ye maaso gaayo. Okay. Kyekino kati tugenda kukwata decimals 5. Esigale yokka. Yes. Aye nno wano kyendabye nga Kalitunsi wange akyali muto nzizikamu ejjuuni. Naye wanene twetaaga abantu ndowooza nga 10. Bantu nga 10. Bw'obanga otwala eka be bantu nga 5 betwetaaga. Bw'obanga oli wa half acre bantu 10. Half acre emu ya bukadde 15 ate nga eka ya bukadde 30. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.